temujukira hadithi ya mufuris Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza abasahaba nti mumanyi manil mufuris, buli omu n'ayogera kye yayagala oba kye yali alowooza nti kituufu, naye n'agamba nti mufuris omuntu oyo afaafaaganiddwa yoyo agenda okujja yawmal qiyama nga yali azaamaanya n'avuma n'alya emaliyono nga yasaala n'asaddaaka n'akola ki, naye nga yakola ki, yali azaamaanya natta n'akola ki. Mu mbeera zonna omuntu omusiraamu olina okubeera n'empisa. Nga mmaliriza bino ebisatu bye tugambye nti omusiraamu alina okutegeera Katonda we ng'akola bye yalagira n'aleka bye yaziyiza, n'ategeera eddiini busiraamu nga bwe yakola ki, bwe yasomesebwa, n'akola Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yalagira, n'asinza ibadaati kaswala, n'abeera mwesigwa, n'abeera n'empisa ennungi. Neebaza olwakadde ke mumpadde okuwuliriza ebintu bino. Qawaidin dhawabitu zino zetwogeddeko Allah wanaazituwa nange nsaba azimpe. Obusiraamu bujja twangwira, ensi ejja tubeerera nnyangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waffe nabali abatali basiraamu ki swala, ekitegeeza mu mbeera yonna omuntu asaale. Eswala tolina ngeri gy'ogenda gyebalama hatta ng'oli ne ku ndiri osaala ng'otudde awo, tosobola situka biyungo n'olaza bulaza. Ate swala Allahu jalla waala teyagamba swalaat, alfaruku bainana wa bainahum aswala, yali lafdhu mufrad. Mu mateeka ebagamba nti you shall, it is a must. Tekibeera nti ogenda tewabaawo kyakulondawo. Kati bannakawaidi loga ne bannatafsiri bajja babanyonyola emirundi mingi, naye lafdhul mufrad aswala mutemwawulira ku kyafaayo. Sahabi yagendanga buli kumacanga, buli wagenda ku muzikiti okusaala subwe, akwata akayinja n'akasuula mu nsawo oba mu kikapu, kitwale nti kilo 10, naye kyatuuka ekikapu ekyo nga kijjudde. N'agamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, bulijjo nsaala, nga buli n'amunyonyola engeri gyakolamu ekintu kye nti ekisawo kiikino kikoze eki, kijjudde. Akhisweno njibabuulira tugezeeko okwegendereza eswala n'okugisaala nga weeva tusomesebwa. Nabbi n'amugamba ekisawo nkiraba, naye eswala nga temuli swala ntuufu n'emu. Kitwale ku myaka emitini oba emingi gy'olina, kuba buli omu mu kapasite yeewulira nti mukulu. N'otuuka ne bagamba tolina swala n'emu, oli yalina kikapu kya buyinja obutini obusirikitu, ne bamugamba nti zonna nfu, naddayo ng'anakuwadde. Naye lamu yada answala, teyava ku swala, yasigala akola ki? Yasigala asaala. Obaka ne bujja Jibril nekka ne mugamba, ne bamusanyusa ne bamugamba ntuufu. Kati eswala wemubaamu eswala ne weereeremu, batusomedde wano omuntu atuuka n'afa neyeegayirira n'agamba senga banzizaayo n'ensaddaaka olusaddaaka luki, ojja tuuka ekiseera oyagala okusaala eswala emu nga bagikubanja nga yekununula naye nga togikola ki, nga togiraba. So ibadaati ezo ng'okusiiba, ekyo kyekikola ekyokubiri. Ekikola ekyokusatu al amaana. Byonna ebintu byenjogera wano nsuubira babikonyeeko, tovola mbiyita mu lukwakwayo to save time. Obwesigwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abataamukirizanga bamuteresanga ebintu byabwe
nga yabibaterekera. Omusiraamu olina okubeera omwesigwa. Bwe bakuteresa ekintu kikuume mu gitama yonna etaliimu amaana, ebeeweddewo ebeesebengese mu community oba mu society, ku muzikiti nga tusobola teresa imaamu ssente zo, oliawo nga tolina, nga gwe mbakwetolodde tolinaamu gwoyinza teresa kiraamo kyo. Baganda bange abalungi, eyo gye gimu ku misingi gye bazimbirako eddiini yaffe eno. Al aqida, notegeera nabbi yagamba kino, Allah yalagira kino, sunna tukola tuti, ibadat, tawhid, nosaala, noyawula Allah ku bintu ebirala byonna, nosinza ye mu bwomu bwe, amaana, noba meesigwa. Abantu bangi basiramuse olw'enneeyisa y'abasiraamu abamu. Olina neighbor si musiraamu, weeyisa bubi, kale oli naye n'anoonya ekimwagaza obusiraamu nga takikola ki, nga takiraba. Teweegombesa, tebasobola kuteresa kintu, oli mukambwe okufaako obufi, ebibalo oba miyembe ng'egyo toyagala agikwatako, fene tomutunda, sigamba nti bizinensi naye toyagala wamulyeko. So kati amaana, ekikola ekisembayo ekyokuna kyenjagala tukooneko, al akhlaq wa al akhlaqiyat. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti umirtu an utammima mahasin al akhlaq. Nabbi sallallahu alaihi wasallam, obusiraamu buno bulina ebirungo bye bulina bye byajja nabyo nga birungi